Kyendabye olwaleero nzikiriza akasajja kayina obuwagizi mu bibuga kakubya Arua City neewuuma noonyeza wembawa we katakoze bulungi wambuze olwaleero nzikiriza akasajja kakoze bulungi mu Arua City abenaale mu mujesiro nze ndi munnamawulire wakoze obubi nja kugamba nti wanaakoze bubi naye Bobi Wine akoze kye bayita massive rally mu Arua. Saagala kwongerako kigambo kirala ge mazima kasajja kalina obuwagizi bwa Arua. Mbadde sibulabangako ne luli teyali nabo bwe buti. Akasajja we kakoze obubi nja kuba waawo nti wano tayinaawo obuwagizi. Arua City agiyuguumiza era NRM essaawa eno mwandibadde mu bufoofofo. Kuba olwaleero ku President Museveni byataddemu n'amaanyi gaataddewo ne byakoze tewandibaddewo opposition yafuna wadde abantu abataano. Enjiri tetuuka ku bantu n'ebyo President Museveni byateekawo okubayamba. Ng'emazima Bobi Wine yonna gy'atabadde n'abantu lizoni mbadde nzibawa nti takommunicatinga nabo n'ebyo bye beetaaga babimulaba mu President Museveni. Tetusobola kutwala bungi bw'abantu bano for granted. Omusajja balina kye bamulabamu ekyabalema okukola. Musikiringa abavubuka mubakwatireko bagende ku kyeyo bakole. Singa kati passport bazigabira bwereere gavumenti esupportinga abantu okugenda ebweru okunoonya emirimu. Nga buli abuliddwa omulimu wano bamuwa passport ku internal affair ya bwereere. Ntegerekese bulungi. Tujja kubyogerereka naye ng'olwaleero akasajja kakoze bulungi. Bampita Calvin Kayanja. Bimanyira bireeta ebibozi byayo ebyebiso nabyo ebikazi ebikulu waliwo n'ebyo ebivubukavubuka ebyo kiri awo kyonna kiyiwa enduso mana Kasuku oyogera otya bw'otyo nyoko enjuki on the soul kamubeemu byagala okwefuula nti bitegeera nnyo naye bibeera eyo byebisabiriza abawala bye bali akaca bali akabuzi ffe kale tubagambako nga mwekole ebintu byekisiru akaca bali kekabakatya western jazz kekagudumala kakojja kabaya December is a few days away. Twali windinze tuli mu mode ya kusiribwala so oluusi bulangi ogedde ebintu ebimutoba serious nnyo olaba papa yafa custodian w'empisa zaffe abakatolika yafa ate bwembwa you a dog yayogedde baati nyoko Chikulume njagala chikuyise bubi kati I thought that man is a grown up. Yes, I even have hairs lozo ziraba, but I'll tell you something so that you get cured of that headache omutwe guwone Mutyaba obiganye anedda baddange obiganye tusigale ku line kwe tubadde tutambulira before bajja tukwatirayo Mutyaba empi n'ebivumo bye bajja tugoba wano nga n'obutebe busammuka mu bbanga kirowoozaako bayinza otumu ebintu bannange naye kireese mukaawe owaye mukyala yaŋŋambye agatandika kunfumbira kyaggulo ogera kiryanga ssaawa mmeka wenzirirayo lyanamanyi akajanja kanaamuggwa ojja kiryanga olunaku oluddako nga ziyingidde mukaaga ekyo kiba kyanca akajanja kajja muggwa akiveeko omanyi bajja ne bawoza you came back you look hungry ajja kirya yekka musaagiyiseeyo saaga omusajja afuule ow'ettaka ku lusekenyamunyamu sizoni ani gundi Kibira Hassan tatukoleko luli yajja n'aleeta bufulaya ekikulu sekenyamunyamu miranda musajja wange ow'amamotoka
Kasigwa Motors oba ali ku ki? Ali mukomera. Bamusiba? Sekali kibu. Ebyaddala? Bambi nga alabye. Kasigwa nja genda mumukyalireko. Lwaki abantu batubuuza kojja muliwa? Banaye nkoye nga amawuya atuuse kayasame. Olwo n'oba otya. Amasannyalaze gagenze. Ate birthday boy aliwa ate nakujja. Naye gwe otandikira mu kuwoggana. Amasannyalaze gagenze. Tegali mu kibuga. Saka muntu anwana. Ekikazi kirina amabina ate mabina manyakani. Tolekano. Kinene. Ate musituminga omukazi. Kati wabaako. Gundi yagambye. Era otambudde noono. Ne gaali yange ejja. Egaali yejja. Gaali yange ejja. Naye byakwesasulira obagamba. Egguse. Olwana bulandi. Alwana bulandi. Waliwo agambye nti obadde olina gw'oddukako ayinza okubbukira mu bbaala neera. Ekifo kya Shalom. Olyogeredde awo. Wadde okyamubuzaabuza. Abantu babi nnyo. Ekintu ekikyamu kyemukola ekyokulwana bulandi. Jebbi mujje mutuule wano. Besobese. Twagala mutuule wano. Bijatapu nakedde kuwuliriza. My plaza. Manyi nkuwuliriza maama nga bazinanyino. Naye bano baweyita ba wano ndowooza olunaku luggwako bakoze gymnastics. Bakola bayimba babonaabona nkweka guni. TikTok. Usamaanyi ga kisa Nabino Mutyaba yeefiiridde postinga mukazi we. Naye twasizza akaaga. Postingawo lwopostinze ng'okyamuyiba. Twatunza lyankaliriza. Bwe bukya n'agenda aba agenze.